buli mugole yenna akola omukolo wuliriza vidiyo eno. Bulijjo ndaba bagole bannange bakola emikolo, bagole bannange sitaani ali mu mikolo, sitaani alwana mu mikolo. Guys, bw'oba tolina muntu wa kumpi ng'akubeera ku lusegere waati we mugakaaba, we mukkakkana, we mugamba Mukama akisobola nga toli mukkiriza eby'emikolo sooka oby'omumuliro. Naye bw'oba oli mukkiriza samba akajja ogambe kati nsimbudde. Bulijjo nziggyako abagole interview, bulijjo nkola emikolo nga simanyi nti abagole kano akazito ke babaako. Mubeera kazito we kati baswiti bange. Bannange emikolo si myangu. Naye w'oba oyagala okulaba nti emikolo si myangu, kola emikolo. W'oba oyagala olaba mikwano gye emituufu, kola emikolo. W'oba oyagala olaba abantu ababi, kola emikolo. Emikolo gikulaga buli muntu kyali mu mutima gwe. Ndi wano okwebaza. Eno sitole we njogerako mpulira njagala kukaaba. Tulina akaseera ke twatuukako nga tuli babiri ne Riley, naye ng'akakiiko twalonda ng'abantu bana. Abamu twamanya bambi ensonga zaabwe. Jjukira kabadde kaseera ka kulonda, kabadde kaseera ka kuzza abaana ku masomero. Abamu bambi twamanya ensonga zaabwe. Bannange, omuntu yenna w'obeera eyo nga tolina muntu asobola kukubeera ku lusegere. Emikolo. Abamu tobanenya, kali kaseera ka kulonda, kali kaseera ka kuzza abaana ku masomero, ng'abamu bayita mu bingi. Twatuuka ekiseera ng'omukolo tugulimu abantu babiri, nze ne Riley. Bannange, bw'okola emikolo abafamire bakwekyangirako, abatajja ne batajja, aboogera ne boogera. Naye mu nsi muno tufune emikwano egiri pure. Nze mikwano gyange be baganda bange kati. Baganda bange nina banjagaliza baanyitaba, naye ate balina bye batasobola kukola ate mikwano gyange gye bikola. Nga sisita wo tasobola kukola kyo mukwano gwo kyasobola kukola. Nze sikulimba, nze ne wenkuza birthday nfuna birabo bya mikwano gyange, sifunako birabo bya sisita bange, ate nga mbalina sifunako birabo bya baganda bange nti oba nfuna birabo bya mikwano gyange. Lwaki sibayita basisita bange? Bannange emikwano mwebale nnyo. N'eno vidiyo ngikoze ngeri special. I don't want to cry. Naye njagala okwebaza Riley Touch. Oyo simmensionize mba service providers because si service provider, wabula muganda wange. Bino mbyogera mbijja ku mutima. Nabagamba one day nja kubawa story. Riley Touch, weebale nnyo maama. Riley wandaze okwagala. Riley wandaze love. Bannange, Riley, thank you. Riley ya making sure nti mba musanyufu ku lunaku lwange. Riley ya making sure nti omukolo gutambula bulungi nga wagwagala. Riley ya making sure twafunangamu okusoomoozebwa. Sibyerabira lunaku nga twalina ebitusumbuwa mu mukolo guno. Neŋŋenda ewuwe twakaaba babiri. That bond. Tulina emikwano, naye mulimu emikwano gye tasobola kugamba bintu bye tuyitamu. Mulimu omukwano gw'otasobola kaaba naye nga muli babiri. Twakaaba ne tugamba Mukama swaza abalabe abatasuubira nti kisoboka. Riley tewabangawo lunaku bukya mukolo gutandika lw'atankubira ssimu nti Mukama tukoze tutya mukwano. Atera kumpita bebi tukoze tutya Ozi. Tukikoze tutya kino ne mugamba mukwano Riley simanyi. Nga kkubira omutwe ne gumuluma naye ng'omutwe
ffenna emitwe gyatulumiranga kumu lwa laavu lwayiri gyatulaga. Nze ntuuka ne mpaana lwayiri ne bamama bange ne banyiiga. Juzi nabadde ewaka ne mpaana ne ŋŋamba maama, okimanyi enkuba bukya tuva mu mukola etonnya, naye singa si lwayiri kusiga nsigo, singa tuli ne mugamba maama, singa si lwayiri kusiga nsigo, singa olowooza enkuba teyatonnya. Naŋŋamba ffenna twasabanga mwana wange, naye bannange lwayiri ng'omuwaana nnyo, ng'olaba nti maama naye ameze ebbuba. Bannange mundeke mpaana omwana, cause she's so good to me. Lwayiri muntu mulungi gye ndi, sirifuna muntu alinga lwayiri. Bannange mikwano ngiina, nina Fifi, nina mukyala afande, nina Kirabo Drafidiko, bonna bantu balungi ku sayidi yange, naye waliwo ekiba too much. Waliwo omuntu nga mukwano gwo naye n'akuwa time, waliwo omuntu nga mukwano gwo ne mukaaba mwenna, waliwo omuntu nga mukwano gwo nga buli challenge yonna gy'oyitamu mugiyitamu babiri. Guys, kino kiri deep. Mbanyumiza story. Lwayiri saakwebaza kimala. Mbadde saagala kaaba naye sobola kwebaza kimala. Simanyi ngenda kwebaza ntya mu bulamu bw'ensi eno. Ekirungi n'emikwano gyange gikiraba. I remember twali ku bridal show, Fifi n'amugamba, thank you so much. Fifi gwe mmanyi nga hottest wife, nabayebale kwagala oze. Waliwo ekintu nga kyo kiba too much obulamu bwo kyalwayiri kiri too much gandi. Ye muntu alina that pure heart. Naye mbagamba ebintu ebitwayita mu mukono tanyayinza kukikola mu bulamu bw'ensi eno, taliyo nga mukwano gwo. Teri muntu ayinza kwewaayo ku ssaddaaka nga lwayiri wansaddaakidde mu bulamu bwange. Kinyinza okwogera bingi byakoze ebisinga mbinyumya, bingi lwayiri byakoze mu bulamu bwange, okuviira ddala ku mulimu gwa Bukedde, before nga n'omulimu tegunnajja ogwo. Before nga sinnagenda ku Bukedde nali nkola wa lwayiri. Lwayiri yanjigisa makeup bwereere. Bukedde yagenda okumpa omulimu, naye lwayiri ampadde omulimu ewuwe. Buli muntu yandisanye n'afuna omukwano ogumwagala. Lwayiri si mukwano gwange wabula sisita wange. Bino bye mbadde muyita best nabivuddeko, kuba akola ebintu ne basisita bo bye batasobola kukola mu bulamu bw'ensi eno, bye tebasobola. Story mpanvu naye ate nina okuguma mu maziga amangi ne njogerako. Bwe nasuubiza Mukama nina okwogera ku story eno, nina olaga obulungi lwayiri bw'ali. So simanyi bantu bakola lwayiri bizibu bikolobero, ate munaye muntu atanyiiga, gwe n'omunyiigirako, n'onyiigira omuntu oyo aba yamusomye nga ozi obireka bulesi. Alina omutima, buli omu gwe yandisanye okuba nagwo. Tulina emitima emirungi naye waliwo munno akusukkako n'ogamba walaayi ono ansusseeko. Sekati nze ate omuntu wankola ekintu ndwawo okusonyiwa, naye ate lwayiri asonyiwa mangu. Okitegeera? Part B, another story for her.